Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Bolambalamba webale kwangu tunize omulonzi wosinzidde ngenda kwanga tentandikano mukromanyiddwa nga MC Katsa yasa onaina interview zeyavayo nakolako emabegaawo era nga interview zino ate munange zireetedde bangi okumuyisaamu eggaali wamu n'okwongera okusasula omukyala amanyiddwa nga Fiye Mutoni ono yagenda maaso okuba nga ategeeza eggwanga nti omukyala Fiye y'omu ku bantu abaategeera from the beginning nti mulwadde wa Mukenenya wabula te nakkiriza okubeera naye era gamba nti yamunnyonnyola n'amugamba enfudde ziwera wabula Fiye ye nakola ki nakkiriza naye nga Fiye ye yavuddeyo emabegakaawo n'ategeeza nti ebyobufumbo takyayagala oba eba relationship si mweteefuteefu ate munange kubeera muhabbatina naddala ew'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi. Ate nga ye mukulu amanyiddwa nga producer Didi oluvannyuma lw'okuva mu rehab n'okutereera yes bwe twogerera avuddeyo n'ategeeza nti tagenda kuddamu kugwa mu love takyayagala bingi bye yayitamu era bingi ebyamutukako bye twasobola okuba nga tetulaba naye kati yagaa nti omukisa guno gwafunye ogw'okudda enguluka agukozese bulungi takyayagala bintu byakola ki byakumeera wa mu bintu byakwegoyagoya so ayagala kutambuza bulamu bwe. Awatali wadde okwekwenya oba okupretendinga nga abakyala basinga batera okukola okusanyusa abaami yes omukyala amanyiddwa nga Happy Powers bw'atyo ye avuddeyo n'ategeeza nti tasobola kukkiriza n'eddakiika n'emu omwami okumuleetera omwana gw'azadde ebbali ewuwa akuze aga nti ye abeere wano alabirire omwana nga ye omwami ate azzeeyo kwerigomba n'abantu balala ekyo tajja kuba nga ate akola ki akikkiriza ye tajja kubonaabona nga mumuli eri mulimu ki muli masanyu buli mbuzi ku nkondo yaayo omwana abeere wa nnyina naye abeere n'ababe ekyo kyo akiganye jjukira nti abakyala bangi balaga abaami nti bajja kusobola okubeera n'abaana baabwe mu mbeera yonna naye munnange taata olugenda okukola omwana ne balyoka bamucunya ne bamulaga shege bw'atyo abasinga ate munaye ne bakulanga bali ki bali traumatized paka nakati abamu tebatereeranga. So bakyala ebintu by'okweyisaako mu bikomye kyotayagala lagirawo nti saagala sijja kusobola ddala okubanga ate weeteekako ebikolimo eby'obwerere weewaawa ye omukyala amanyiddwa nga Rita Dancehall emabegakaawo yavaayo n'atuwa akayimba naye ensi teyakategeera bulungi abamu ne bamuzaamu ku maanyi bamugaa nti ojja kusobola mama abamu ne bamugaa nti sigala mu mazina wetwogera omukyala ono yavuddeyo n'ategeeza mbu alina akayimba kamaanyi nnyo era awulira ayagala kakola ki kata naye talina sente zaki za studio yagala kukola video biki ebyo mbufunze ayisa kabbo abana asobola okusonda musondo oboolyawo asobola okuba nga atakola ki abaweereza oluyimba lwe yabafumbira. Ekifaananyi ky'omukyala akola mu masannyalaze ekyo kyolaba kyagoyinze viral naye nga concentration esinga yabadde ku nnyashi eri abantu abangi tebafuddeyo baali ku muti gw'amasannyalaze oba mukyala awalambye bo attention bagitadde ku ki ku nnyashi ab'omukyala amanyiddwa nga Evelyn we yasinzidde n'agamba nti kikafuuwe nze singa nze yalina nnyashi eyo nga nze omukyala oyo nze saakasandika kaalukanye nakakaalukana nandimakinze sure nti omwami gwe nnina akola butaweera okulaba nga munange amaintaininga nnyashi eyo oba bode eyo Evelyn ye ayagala nnyo ebintu bya ssente ekitegeera ate talina budde pretending abagambirawo so aganti singa yali oyo omukyala yandibadde tawalampana miti egyo mbu simanya hasolinga wana hasolinga yandibadde atuula waka omwami n'akola buli kimu kyasobola n'amusombesa obuti okumakinga sure nti oba oyagala nnyashi olina gimaintaining ekole ki ebeerewo mu nju yo. Ate nga ye gwe twandiise nnyazaala wa Etania yes bw'ati yavuddeyo okuba nga te ayogera ku musingi gw'omwami we amanyiddwa nga ate Joshua Baraka yasa n'atutegeeza nti mutabani we famire yonna yali temusuubira nti munange ayinza okukola ki okutuuka eyo gy'atuuse mu bbanga nettono lino okitegeera baali tebakisuubira ekyo kubanga famire yaabwe bantu basirise bakkakkamu naye beewuunya okuvaamu ate omwana ali bw'atyo ate era mu ngeri yemu okwogerako ku Etania yagambye nti emyaka Etania gy'amaze ng'adeetinga mutabani we tegiweeredde ddala ebiri yes tamulabangako physically mutabani we tannamusitula mumutwalira kumumulaga so naye agamba nti gyamulabire ye wala ne gyamuwulirirako
talina buzibu bwonna bwe yali afunye Mwetania awulira nti kawala kalungi so asuubira nti oba oli awo mutabani we lwali musitula n'amutwala naga nti mami Ndeesa agenda otokosa eddigobe alisiima buki busiimi nti obulungi obwo bwamuwulirirako eyo oba ebirungi byamuwulirako birisigala nga byebyo wadde ali bamukoze ki amusinkanye physically. Omanyi nti abantu abamu tubalabira eno ku kitimba nga olaanoga naye omukyalo oyo bambi naye ate oluusi lw'ofunye omukisa okusinkana ku muntu oyo physically ne bikuggwako noga kale nalinga mwegomba omulabako naye omukyala talina mpisa omusajja talina mpisa bigala ne bikola ki ne bikusobera. Obudde mutuuka ebyama ne mukola ki ne mubyasa. It's just a matter of time. Yes, omukramanyiddwa nga Kabaya yavuddeyo n'ayabya Irene Ntale n'aga nti oyo golaba yalina crash ku Kyagulanyi era nga yatuukako ne kussa erikwata ekizike asobole munange okuba ng'akola ki akiteekamu yeefunire Kyagulanyi at least newabamu kamu bwe kati nga kaba kamala naye munange mu Kyagulanyi yakola ki yagaana. So ebyo byonna byayogeddwa omukramanyiddwa nga Ali Kabaya. Abalala gye bavumira obufumbo yo omukyala amanyiddwa nga Victoria Bagaya yasa anyumirwa bunyumirwa era ng'ono Kimbibiri my husband abalala bevuma ba husband ono ye ate munange yenyumiriza mu husband. My husband's calling me. Give me a second. Victor, would you like to go for lunch? Let me just quickly check with my husband, okay? Victoria, we're going live with Air. Give me a second. I'm just texting my husband. Victoria, I need to talk to you about something. Just give me a second. I'll just check with my husband and then I'll tell you. Naye nga teweerabira nti yo omukyala amanyiddwa nga Nambwayo eyali akamere kasuuna bed oluvannyuma lw'ebintu okusasika Nambwayo yafuuka Nambwayo yaguddewo school ey'okunobesa abantu nga gwe oli eyo owulira obufumbo obukooye omukyala akutamye omwami omukooye mukwano Nambwayo agamba nti ye best teacher oba ye best mu kintu kino ajja kukwatako bulungi mu ddakiika 2 stress ebadde kukamudde nga tokyategeerekeka olabika bubi ex anaddamu kulabako mukwano nga takutegeera. Oli awo obufumbo bwakutamadda omusajja owulira omukooye omukazi akuzimbiridde mu nnyumba yo wamukoowadda kawedde mudda Ndeesa solution toddamu kukaaba toddamu Jesus is Lord yenze ajja abantu mu bufumbo ate n'otuuka eno n'olabika bulungi n'olabika nga omumbejja oba omulangira. Ndeesa solution wamma Ndeesa akacaayi tugenda kanywera mu comment section yammwe ku YouTube channel yaffe eya Nambwayo Mary tugenda beera n'akacaayi everyday buli lunaku mu comment section comment ze muteekayo oba oli wakyegwega kati toddamu kuva mu comment section everyday akacaayi tugenda kanywa nammwe mu comment section. Oh my God ndowooza atandikira ku mukyala alimpa Nambwayo mbasiteeseza buli mukyala alimpa ali eno gakaaba gakumba agamba omwami yafuuka mukyagi omwami amuba omwami amulumaaluma bakusibye waawo oba oluusi oba tolina gy'odda bambi naye nga interview eno ennamba eri wa Sheila Price gy'osobola okuba nga ate ogisanga omukyala muzito ali lubuto mukyala walimpa gwe yatuwaaniranga munnange luli kaakati ate aluma mulume ayuza muyuze ebintu bikusobera. Naye nga yo omukramanyiddwa nga Crystal Panda avuddeyo n'akunga abaami n'abagamba nti bro to bro abakazi abaavu tukole ki tubaboole naffe anti basusse okuboola abasajja abaavu kaakati naffe katubaboole weewaawo ate agava ku radio emanyiddwa nga Chabasa batugambye nti omwami ono gw'olengera ku screen amawulire ge twasooka okutambuza mbu mulwadde bamuwaliivu bla bla mbonedda mbu bamukwata ku nkoona mbu yeegoba bamugoba kiri awo bwe kityo ayinza oba yeegoba bamugoba naye nga official takyali kuki ku mpewo za radio Chabasa. Gwawuliriza obuwuliriza nga tolaba kikiri ku screen gwenjogerako simulala ye mukramanyiddwa nga Mede Nsereko yesa weewaawo atuzeeko ew'omugagga Haji Bakaluba omwami ono yali yakakola omukolo oguggulawo ekizimbe kye mu butongole ekisangibwawo Embalwa
Munnange omukolo gwali gw'amaanyi nnyo era gwasombola abawanvu n'abampi gwali gwa ssanyu n'omwezi teguweze just weeks na nnaku lunaku awo munnange ekizimbe ne kikola kino kikwata omuliro byonna ebyo muze mukola ki mubiraba naye omwami ono yeewunyisizza bangi bw'avuddeyo ate bw'atyo n'abategeeza nti yabadde tasobola kukwata tenant eyaviiriddeko omuliro guno okukwata nti atatandika omusasuza ekizimbe kya bbeeyi okitegeera abadde arentinga room yakakadde kamu ate amusasuze ebintu biwerako ddala bya miliyoni 3 alabira ddala ng'awo abanga akotakota mugaki mugalumonda abantu bamusiimye olw'okuba nti munange si mugagga kungulu kwokka wabula ne mu mutima mugagga okubanga munange akoze ekintu kifaanako bikityo balina omwami gwe bakomeredde awo ne bagaa nti singa kibadde kizimbe kya mwami gundi singa osasula singa olina ku poliisi okitegedde nga bakutegedde nti gwe yaviirako omuliro ogwakola ki ogwayo kizimbe naye nga wetwogera ye yaleese dda abakozi batandise dda okuba nga ate bazzaawo ekizimbe kye ku speed eyayiriyiri byonna ebyasiridde babizibikira twala tugende naye nga bw'omanyi oluvuvumo waliwo abadde babitema mbu saddaaka ebintu bwe bityo naye ebyo bibaawo tebibulamu. Omuyimbi Chaga ye yaddusiddwa mu ddwaliro nga embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala yasa era nga bw'atyo bw'afaanana mukadde kano kennyina Chaga gwe twogerako emabega kaawo yateekateeka ekivulu wabula nga yagetinga disappointed oluvannyuma lw'abantu be yali abeereddewo mu bulamu abawerako ddala naddala bayimbi banne baproducer baani obutakola ki obutamubeererawo naye nga bw'atyo yamala ekivulu ekyo n'akola ki n'akikansolinga kaakati ge tulaba geego yaddusiddwa mu ddwaliro emabega kaawo nga bikola ki nga biwala ttaka tumuteeke musaala ate n'abalwadde bonna abali malwaliro ag'enjawulo mulaga jjudde Jinja Main Hospital Gembaale Mbalala wonna majjuvu abantu baki balwadde bw'obanga gw'olira omukisa ng'oli wako otudde nga tokyalidde ku malwaliro ago tosobola kumanya nti there are people out there abali mu kusaba Mukama abayambe basimuluke badde waka naye bw'ofuna omukisa n'oyisaayo ku kigere lw'omanya nti abantu embeera si nnungi so tusaba Mungu abasuuse. Leero bwenti bwembikoze bye nandibadde nkulembeza ate byensembezaayo yesa agava Embale go gannaku yesa oluvannyuma lwa poliisi okuba nga ate yakutte omwami amanyiddwa nga Mustafa Kaziba yakazibwako erinnya lya Mudogo ow'emyaka 35 oluvannyuma lw'okukakkana ku mukyala we oba maama w'abaana abadde amanyiddwa nga Shamira Nagudi ow'emyaka 23 n'amubaagula kigambibwa nti ono yabadde amuteebereza okubeera n'abasajja abalala era ng'okusinziira kwabo abeerabiddeko n'agaabwe ekigambibwa nti omwami ono yafunye ejjambiya n'agiwagala bulungi n'akwata Nagudi yasookedde ku lubuto n'alubaagula n'amusokolamu ebyenda bwe yamaze n'adda ku magulu n'atematema n'adda ku bisambi n'atematema Nagudi bw'atyo nassa ogw'enkomerero. Nkimanyi tetulina buyinza ku kufa tetumanyi ddi lw'ogenda kizibu nnyo omuntu okutegeera naye kasita olaba omuntu ng'alina embeera birazo tategeera si kirungi kubeerezaamu bw'oba olina gaapu etawanyika mukwano tawanyika. Nzikiriza mbere ng'ate nkutuusaako akatale kali kinnakutegeezezzaako olunaku olw'eggulo akasebengeyezza abantu ne basigala ate munange nga bali munaku obutale bwabadde bubiri ak'e ne kano kengenda okutuusaako bwe kati bwe kafaananye ng'emali y'abantu ettokomoka nga bali wakati mu miranga. Mbeera bwetyo bwegudde mu katale ka Nyakuloni market omuliro gukutte akatale konna. Kati obuzi oli alagawa eri wali amakuba akawuta akayingira mu
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuyimbi Chris Evans Kawese yavuddeyo bw'atyo n'ayasa naye ebyama oluvannyuma lw'okutegeeza nga omukulu amanyiddwa nga Medad Lubega Segona bwe yali azze gy'ali munnange n'amutuukira bulungi n'amusaba nti amweyungiko wakati mu kunoonya akalumbusireyo. Omukulu n'agamba nti yasooka n'alowooza naye munnange oluvannyuma n'agamba nti nedda nze sobola kweŋŋanga Walukaga n'agaana nga lumu kubanga yatya Walukaga. Aga nti Walukaga teyesimbikamu, otandika okuyimbira Segona okeera ku makya nga kubidde oluyimba luli lwennyini supa lubalula. Emabega kawo twalaba omukulu amanyiddwa nga King Kalisa wa Next Media nga alaajana olw'aba digital creators okubanga ate munange baafuukira ddala ensonga ku mikutu migattabantu. Wetwogerera omukulu amanyiddwa nga Don Wanyama yasangono ate yatwala aba Vision Group bw'atyo naye yavuddeyo ate nga batugamba nti gamukanuse gyali oluvannyuma lw'okuba nti losses zeeyongedde mu ba Vision Group. Newakuba omutwe omunene nti Museveni aliidinze wano ne wano, abantu tebakyalaba TV, abobulango tebakyaleeta, olupapula lw'amawulire terukyatambula, buli kimu kyadibye. Era ng'onagamba nti entabwe yandibanga evudde kwabo abakuliyetinga content ku mitimbagano ate nga bo balina obwangu obw'ekitalo ddala ekireetedde okudibya ekiteetedde ebyabo okubanga ate bidiba. So mumbeera efaanako bwetyo bunkenke bwereere. Ate nga yo poliisi ya Kampala City Hall bwetyo yesindise omuvubuka atemya mu gy'obukura 27 amanyiddwa nga Morris Eyit ngono security guard mu nkomyo lwakubanga ate ayuzaayuza ebipande by'omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni, era nga bategeezezza nti ono bw'atawere agenda kubanga ate munange abeerako eruzira ewiiki eziwerako ddala 2 asobola okubanga asavinga ekibonerezo. Abadde nga alabibwako ng'ayuza ebipande by'omukulu Kaguta Museveni abijja ku bisenge bitimbiddwa ku miti n'ebirala. Twala tugende nti nga yerabidde nti ono akyali ani, akyali pulezidenti. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda yavuddeyo bw'atyo n'awooninga oba nalabula aba NUP n'agamba nti azze abakumirako amaaso, balina omuze ogw'okulumba abasirikale, okitegeera ne bakuba abasirikale. So abalabudde nti bandibadde bakyusa mu bikolwa byabwe balekere okuba abasirikale kubanga kibalumba tebakimanyi, ebintu biyinza okukyuka olutalo ne lutandikira awo, babadde balowooza nti bya mirembe ne bivaamu olutalo. So ye Mwenda yabalabudde n'abasaba balekere awo okuba abasirikale. Jjukira nti Luke Wesigye yabadde yakatutegeeza nti obutambi bwe tulengera ku mikutu migattabantu nti eyo AI mbunga abasirikale bakuba abantu yagasi n'emiggo si bituufu ku ground mbuno biralamu oyo AI gwe mulengereeyo. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Daudi Kabanda yasowa NRM naye bw'ati avuddeyo still okunenya aba NUP n'agamba nti okolako ekintu kitono nnyo wano ku mikutu migattabantu ogenda okutemya bwoti nga baggyeyo famire yo, baggyeyo mama wo, jjajjaawo, abaana bo, mukyala wo, bonna ne babajja ne bateeka ku mikutu migattabantu ng'ate bo bali innocent tebabiriimu. Agamba lwaki temudiringa naye ali mu byobufuzi ddala okubanga ate muyingizaamu famire ye. Okiwulidde? Nsobola okujjukira ku mukulu amanyiddwa nga Damulira owa poliisi
oyo family ye bajije ne bagiteeka ku mutimbagano ne wakamama we wasula ne balagawo kwegamba ne beebuuza abantu bano bategedde batya ku ground abantu babeera babamanyi okitegedde wadde ng'ebyo byonna Luke Oweyesigire yabyogedde ye Nalukoola yabiwakanyiza era bw'atyo n'ababuuza lwaki bakuba abantu ba NUP ate ne babakuba nga beekwese bambala obukookolo naddala abo abagoberera campaigns okitegeera faces zaabwe bazibikka ne beebikkira ddala muli oluusi babeera beebikka tiya gaasi butakola ki butabayingira. Nalukoola n'agamba lwaki faces zammwe temuzireka nga muzibikkudde ne tubalaba ne tubategeera ne tubawa rank munnange ne tubeebaza ogw'okutukubira abantu okitegedde. So ebyo byonna we Luke yagambye nti oyo AI Nalukoola yabagambye mubeere mukaako obuntu kubanga video zonna ziraga zokka tewaliwo kya AI n'ekimu. Yo mukuru Kyagulanyi Ssentamu yapostinze emmotoka za poliisi zino empya ezakasabu okululwa ezakatuuka obutuusi mu ggwanga nga mpitirivu nzibu n'agamba nti kale tunuulira ssente y'omusolo bw'etukomoka baguze emmotoka za poliisi naye ng'amalwaliro eri gali mu mbeera mbi enguudo zikuba bantu bigwa bubenje nkya n'eggulo amasomero gakutte mu mbinabina n'agamba naye gavumenti kika kino gye tukola ki gye tuli muso bw'atyo n'abakoowola ate mu mwegatteko tubeere nga ate tukola ki tufuna chenja ye leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi bw'atyo naye yavuddeyo n'ebibuuzo ate mu parliament biwerako ddala ng'agamba nti government essaawa eno egamba nti yeetaaga ennyonyi empya baagala ggula nnyonyi mpya okitegeera ng'era ennyonyi ezo zirina okubalirwamu obuwumbi bw'ensimbi bwerako ddala obuwumbi 422 oba okitegedde. So bw'atyo n'agamba nti tulinayo akawaayiro ako kali mu Public Finance Management Act kakolebwa mwaka gwa 2016 nga kagamba nti supplementary budgets zina kubeera nga z'ebyo byokka ebintu ebitasobola kwewalika kakati amangu ago bajeti y'ennyonyi ekintu ekinene kitali kitono ejjawo etya efuuka etya an emergency ekintu kye mwandibadde nga mwaplaningira emyaka bufukunya emabega. So bwe batyo baagala kufulumya ssente ndala ezo zenkumenyedde awo waggulu nti zigenda kubanga ate zikwasaganya nsonga za nnyonyi. Abadde akyali ku ebyo ne zireeta akulira akakiiko k'ebyokulonda omukulu amanyiddwa nga Byabakama bw'atyo naye najja ne supplementary budget ye ng'agamba nti akakiiko ke ak'ebyokulonda keetaagayo ensimbi eziwera ddala obuwumbi 499 ezi ssente za kuyambako mu kuddukanya akalulu ka 2026 era ng'ate ku ezo balina okwongerezaako obuwumbi obulala 268 nga buno bwo bwakukola ku biometric voter verification system. Okwo nno balina okwongerezaako obuwumbi 19 ng'obwo bwo bwa voter deduplication system. Kakati oyo mukulu Byabakama ensimbi zatadde ku mmeeza zayagala ate munnange mukadde kano kennyini okiwulidde naye nga ye mukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ategeezezza nti essaawa eno tebannaba kubanga ate bakola ku bya biometric voters system ebintu ebyo kakati n'agamba nti kano konna bukodyo obwagala okubanga ate bujja abavubuka mu lwokaano lw'okulonda 2026 basobole okubanga ate munange balekamu abakuliridde mu myaka nti abasinga obungi mbubo bakyali ku muzeeyi tova ku main bakimanyi nti abavubuka be basinga okubanga ate bawagira enkyukakyuka so mbu bagezaako kupalapalanya basobole okulaba nga babakasuka wabweru baleme kukola ki kulonda. Buli mbuzi ku nkondo yayo Vinka naye munange akalulu akawenjeza ddala n'omwami we naye nga mu comment section eyo sijja kubanga ate nkutwalayo nzikiriza mbere nga ate nkutuusaako omuyimbi waffe Vinka Ombwat nga ali mu kaweefube w'okuwenjeza bba akalwa nti first lady obitegeera Kunda wita amazina nibanyeta Veronica Nakingi Okabinji banyeta Binka nimumanya yo mchala wa wita wakati nyine bintu byokugamba nyenda kubasaba kalulu ko kushija wanje omulungi konka wita nabakunda munonga
nshomesa Runyankore abokuba nankunda buli shaha witagamba isinjiro this isinjiro that isinjiro bonire koka muto mu parliament Agora tu me como demo acabar para ruxar. Ng'akyaziddwa ku mpewo za NTV omukulu Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso kubanga ate ayogerako ne ku nsonga ya copyright. Yes, weewaawa mwana omulenzi amanyiddwa nga Shalom Kawesi we yasinzidde n'awandiikira Eddie Kenzo n'agamba nti a friend like Kyagulanyi Robert Ssentamu omusajja ayogedde Kenzo ebyamulemye okwogera ku industry. Okiwulidde jjukira ye president wa Federation naye nga gwayogerako ye ali side eno yemulugunya ku nsonga lwaki buli lwabeera nga aperforminga mu kwenja kaluka mzeeya emizindalo gye bagijjako. What happened also was microphone. But it happened. Yeah, it was a microphone. And then it happened in a Tesla. You agree? When do you agree? Listen, do you agree? And when I come, it happened in Msoga. Do you agree? It happened. Now, so it's a recurring problem. Of course, they know she knows. Literally, we are not against you. We have no, because we're talking about it's for a problem. The problem is one. Control over other guys. We come and keep these guys. Which so let's political stage management. You don't know the politics there. You don't know. Yeah. No. I know how come with the South Indians. Some engineers hold the fucking DJs. Never come with my jumper. So we are only sorting out. We apologize. It's not like that. I want to make it. Emabega kawa yo NTV ngeyita mukyala manyiddwa nga Melka yayongedde okubanga ate ejanjawaliza ddala neraga government eri mbuyinza nti yo eri ku ludda lw'abantu. Hi, so let's break down the Look Manifesto using our 4 pillars. Look talks about cleaner and more organized public works, like proper drainage in towns and better planning for the growing cities. ICT, this is where they go big. Cheaper internet and more broad in more places. Digital skills in schools and more government programs moving online. For health, they are still pushing digital tools, electronic medical records, and better systems to track drugs and disease outbreaks. Finance and development, they highlight innovation, green jobs, and making public finance more transparent and efficient. Omukulu amanyiddwa nga Abed Bwanika atuukiriza olugero lugamba nti kyerabirwa mugambe wabula ate gwe bakigambye takola ki takyerabira. Okitegedde yasa omwami ono y'omu ku ababadde bakonjera omukulu Kyagulanyi Ssentamu era nga yakakasa nti Masaka talina kulondebwa bwe balaba abambadde ovolo za red bamanyi nti abo bali babisiyaga era ezo ovolo munda bazikoleramu pampa bla 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 naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba nga ate asaanikirako Masaka n'omuntu omuyitirivu ddala omukulu amanyiddwa nga ate Abedi Bwanika ebigambo teyabiridde n'akowoola abantu mbu akaluko bwa president bakawe Kyagulanyi anakyukakyuka basase ne Kyagulanyi okujjako nga talina matwa abulidde okumpi bonna kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza fe Masaka tetulya bisiyaga tugenda kulwanagana n'omuntu yenna
mulabeza ovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda mu mukiwulire abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe teyatulumbye tesirumba muntu atanumbye. Nina Rosa fenna tukimanyi bulungi nnyo nti akwatidde NUP bendera esemba buleyo naye kakati yagenze n'akologa olwewaabwe awo n'olyoka ondabira comment section wekwata omuliro kakati twagala goba Banyarwanda ate NUP ekomyewo Banyarwanda abantu bagamba nti nedda this is NUP for us we don't segregate twaniriza buli omu tetuli ku bintu bya tribalism ffe kye twagala kwe kukyusa obuyinza naye tetuli ku ebyo. Hello Ugandans, abareba video mwese mazina banyitarina Kankunda magaze hano kwibuka abantu bacu bapfiriye Rwanda muri genocide 1994 hano bazitseho abantu benshi cyane magana n'amagana y'abanyarwanda hano nkuko mureba nukwasa aya masaha baciye muri river Kagera bantu benshi abanyarwanda benshi bazitswe hano twengera kubibuka kandi Imana yongere kubahumuza neza kandi abanyarwanda mwese barwaniraga freedom turabashima cyane tuzahura tubibuka kasensero ekimara muzi cyo gukora ufite ambaraga zose zahindura hano hose kasensero ni yanyu hano hari abanyarwanda benshi cyane. Omukuru Andrew Kyamagero yagenze maso kubanga ate ayongera okutya bannayuganda aganti omuntu omu yavuddeyo na describing omukulu amanyiddwa nga Mugisha muntu nga omuntu asaanidde okubeera omukulembeze w'eggwanga alina obusobozi bwonna okitegeera naye n'amaliriza nga agamba naye ate obuzibu obuliwo si kati si gwe twetaaga essaawa eno ebisaanyizo byonna birina naye si gwe twetaaga okiwulidde so bwatyo nasigala nga yeewunya bannayuganda bamuwaanye ate ne bamala ne bamuyuwa. Anyways bo aberuwero ekintu bakikwasaganyiriza ddala bulungi oluvannyuma lw'okubanga munange bandiriza omukulu Kyagulanyi Ssentamu naye ng'eyo sinakutwalayo bo aba NRM bongera ddala okubanga ate obutambi bujja kumukumu nga batulaga butya bwe basomba abantu mu ango ez'enjawulo okubanga ate munange beeyiwa ate mu nkuŋŋaana za NRM oba mulali naye nga abantu bano babadde batwalibwa eyo mbalala simbalala wokka gye babatutte n'ebitundu ebirala bazze bakola ki babatwala obutambi tuze tukola ki tubulaba ku ground abantu bano batuse ekiseera nga beekyayi baagala kufuluma nga n'omukulembeze tanakwogerako nabo naye batugambye nti okuyingira kwabadde kwa bwerere naye okufuluma kwa miggo afuluma gwe bakuba olina okusigalawo ku mpaka kama mbaya ni mbaya temuggwa. Nakiraba kyangambaawo nga okuyingiranga mu kivulu oba mu pate yonna noyingira pate ng'okuyingira kwa bwereere naye ng'okufuluma olina okufuna kibooko kati ze kyendiyondawo wano okuyingira kwabadde kwa bwereere wali naye ate okufuluma kufuuse kwa lutalo naye ate binsobeddemu pulezidenti yakayingira bwati mu ddakiika ezitanaba kuwera nga 10 emabega naye ate ndaba layini ennyingi yonna eggweredde wabweru bannaaye nze ndi munda saawa zino ekisaawe kikalu abantu bonna babaddemu abantu bonna babaddemu balazeewo abantu bonna bagenze ate kiri ku geeti kibooko bwogera ku geeti bakuba kibooko tewali kufuluma nze binsobedde kati ne baseeka bibasobedde biri wano era baseeka wuno anoonya wakudda wabuzi kati kugamba lowooza katugende n'abasheese tewali kyakukola. Ensonga lwaki nkugamba nti abeeruwero ekintu bakijjanjawazza jjukira nti omukulu Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ku nsonga y'okubeera rebo okitegedde Nalwaiso yakyesibyeko nnyo n'amugamba nti ayagala aveeyo annyonnyole kiki yadde ategeeza okubeera omuyeekera n'annyonnyola ng'asinzidde wali ku NTV kiki ennyini kyadde ategeeza kakati abantu beeruwero bagamba nti ffe kintu n'okukitwala ku level endala era nga bano bagenze maaso kubanga te bakola enkebete
emundu zili ezaba mando mang'amando masui ne bagenda maso kwanga ati bazipanga ne bebakaye wagulu ku mabati abamu babadde ku ground nga bakulaga nti emundu ejja kuseka naye nga bambi emundu zaabwe tezivaamu wadde essasi ogwo gwe mukwano gwe balina ate eri Kyagulanyi n'eggwanga lyattu Uganda. Yabe ekintu bagiyita jet kwanido sitayiro atandise ogikozesa bagiyita mugenzi yampa omurasa najjayo omurasa neyemula murasa kanoonya obuntu amanyi ng'omukube bwabeera mumbazi mukwisa kuja azimukwisa linnywa kichwa ya muntu najjukira training yonna azimu amaze okulinnya ku mutwe omusajja tali yekka byammwe naye mutiitira mutukubatyakase mulizo kamamwe tebibaluma mubirabye afande owulira otya omukulu tiyagasi yamutuuseko ate munange naye naawulira bwakola kibwabalagala nti be bamukuba naye nga ye Sandra teyafunye ansa gye yabadde ayagala kuva mukulu Eri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okwanjayo ensonga ye ate munange ne bamuzza mu nsonga za bikulukuto. Sigenda kubanga nsukka wano mbadde pijja okuweereza omulungi omwagala bali kwanga te weekuumiddeko ate munange nenyongera okujjukiza nti gwetaze entambula jangu bere nga te otuwagirako for airport pickup nawe yeetaze ogenda emitalo mangi okubanga te owenja ku nsimbi nagamba nti osasula viza emaze kola ki kujja so noonyaako tubeere nga tukikwasaganya mubeere bulungi ate kumira mpera asigale nga banjagalidde mweraba badde mbuuza Mr. President fenga abavubuka otutegekedde otya okubeera ng'omusolo guno tegutunyigiriza nnyo ku buntu bwe tutandiseewo ngaffe okuba nti tuganyulwamu okuba bizikozo tugambe tuyiiye and you mentioned something like you should wake up mulekerawo okwebaka naye tusula tutunula tuyiriba kiro na misana naye akasente kaganyi kati now Sandra has not heard of a disease called ekikulukuto. Nakiwulirako Mr. President. Ekikulukuto banyankole called it ekyerwiso. In the Bible there was a woman who had there was a hemorrhage who was bleeding. This woman was bleeding until she touched the garment of Jesus and the bleeding stopped. So the problem with African countries and other backward countries is the problem of ekikulukuto. Ekikulukuto bleeding, the hemorrhage. If your business is in imports from outside, then you are helping the hemorrhage of your